po jako akawuwo. Amasomero ne libeera private, abaana abalimu tebali private, babeera baana ba Uganda, babeera bw'abadde asisinkanye abakulira amasomero ga gavumenti mu disitulikiti e Kayunga mu nsisinkano ebadde ku ssomero Namagabi Senior Secondary School, omukwanaganya w'enteekateeka ey'okusomesa abayizi b'amasomero enkola ya mwooyo gwa ggwanga mu makago wa Pulezidenti Rose Bisikwa agugumbudde abakulu b'amasomero ssaako n'amasomero ageesuliddeyo gwa Nagamba mu kusomesa abayizi okwagala eggwanga lyabwe era nga mu bufunze bana bayise balabe ba ggwanga. Amasomero agateenyigira mu kusomesa mwooyo gwa ggwanga bagakwatako batya. Amasomero agagaana okwenyigira mu kusomesa ebintu bya mwooyo gwa ggwanga balabe ba Uganda, kuba mwooyo gwa ggwanga guli mu ssemateeka waffe owa Uganda. Ku buwaayiro buli nti obuvunaanyizibwa bwa Munnayuganda obusookera ddala kwe kubeera n'omwoyo gw'eggwanga n'ogiweereza Uganda ng'oli mu malirivu kuba jjuteyo ye number 1 as a citizen of Uganda. Kati agagaana era tuddamu ne tuwandiika nga bwe mulabye wano tubaddewo n'ekyamaani wa ASHU ne tubawandiikira ne tubagamba lwaki ssomero gundi n'egundi tekikoze activity eno, bali ne bagenda bamulambuulako, oyinza okusanga naye weewaawo alina obuzibu. Bisikwa era mu nsinkano y'emweno mwasinzidde okulabula abakulira amasomero kino okukikomya era nga batandikirewo okubangula abayizi okwagala ensi yaabwe baleme kukomanga kubasomesa mukyaka wabula n'omwoyo gw'eggwanga baguse ku mwanjo eri abaana b'eggwanga okusobola okubagazisa ensi yaabwe etandika okubawangalira ku mitima n'obwongo. Twasanze nga ekibiina kino kyaddiriramu katono, naye ensonga enkulu eyaleeta ekyo gwe muggalo gw'emyaka 2. Ba headmaster babadde bantu balungi babuvunaanyizibwa, baagala kuddamu ekibiina bakizza obupya obuto, naye batusabe tubayiseemu ka training. Mu bye basabye ne bagamba nti ebintu by'okukola drill olumu bibatwalako kasente kangiko, naye maze ne mbabuulira nti mwoyo gwa ggwanga si kukumba bintu bya mukyaka ng'abantu bwe bakiyita. Mwoyo gwa ggwanga tusomesa okukyusa endowooza, mu luzungu kye twandiise mindset change. Abakulu b'amasomero abeetabye mu nsisinkano eno babuulidde Bisikwa ssaako ne banne ebizibu byonna ebibalemesa okujjumbira enteekateeka eno n'okugibukaza mu bayizi. You have to do a lot of networking before finally you implement it. So that is also a bit of a challenge. It's not that you make it hard, no. The nature of that program requires that is done. So that is also a bit of a challenge. So what do I say in all this is that we accept the situation that we are in, now that there is a glimpse of hope that we are getting out of all the fears that we had of saying, there should be no visitors coming to school. You remember recently there was a statement from the spokesperson of Ministry of Education that, don't even allow parents to come and visit because this may undo all of the efforts that were put in place. And some schools are already sending out the calendars and programs saying parents, the new session is this. And you know what some schools have done? They've said no senior 1 and senior 2, we need a class meeting. Ekisooka ebadde lockdown, puroguramu y'essomero ly'amazina zonna zibadde zaasirika. Naye kati engeri amasomero gye gazzeemu naye agenda kuddamu atojjere kuba atuyamba nnyo. Objectives ze ne values nungi zigasa eri abayizi mu ssomero mwennyini n'ebweru w'essomero. Kasirye Yusufu nga yakula essomero Namagabi Senior Secondary School agambye nti emisomo nga gino mirungi nnyo era giyambira ddala abayizi, wabula nga gavumenti naye oluusi evaako okuzikotoggera olw'okukyusakyusanga abakulu b'amasomero. Kyagambye nti kyekimu ku ebyo ebisinze okutattaaganya enteekateeka eno, so nga n'olumbulege lwa COVID-19 agambye nti lwakola kyamaanyi nnyo okugizza emabega. Twesanze nga bayitikyagala abamu babadde baawumula batuka ku retirement, then abalala transfer zino ez'abasomesa nga omusomesa omu yabadde practice mu coordinator mu ssomero agenze ewalala gaps ne zibaawo, naye kati zigenda kutojjera kubiriza aba teachers b'amasomero abalala bonna abali mu disitulikiti yaffe n'eggwanga okutwaliza awamu babe nga program bajembuwesinga. Mukibi cameraman
yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Era bonna kibakakatikako okwenyigira mu kusomesa mwoyo gwa ggwanga.